Obwedda abatubuuza nti ki ekiddako oluvannyuma lwa pulezidenti okwogera. Oyo ye ambasada wa Uganda e Brussels. Bamusamonize tabanko na Munnayuganda yongera owulirize amanyi ku luzungu nnyonnyolera muno mu bibajjo byani bikaluvini wuliriza vidiyo eyo. Story tonight. The European Parliament has summoned Uganda's ambassador to Brussels to respond to allegations of human rights violations during the 2026 elections. The meeting scheduled for Monday, the 23rd of February 2026, that's next week, will also be attended by the leadership of the National Unity Platform. In response, the ruling nationalist movement said that having been on ground during the elections, it is important for the party to the matters raised by the National Unity Platform. Ani yali amanyira bambu ambassador to have a copy of the response from the Uganda Ministry of Foreign Affairs for an input into a response to the European Parliament. Samiti erizadde onagambye nti wedda mutusekerera mutubuuza nti kati Geneva Summit weewedde kyekiddako n'abagamba nti katandika butandisi ndowooza muwulidde batandise okumanga asamoninga baani ambassadors nti essuubi gye riri era gye riri lingi nnyo abaffe. Ate ng'era tukyali awo waliwo wa NRM ye yavuddeyo ng'alajjana ng'agamba nti twabagambye muggyeko TikTok kaakati akasajja kali eri katrendinga. Nabagamba Dwayne agenda kwogera nti TikTok mugiggyeko. Namyalo tukozesezza ensobi. Wala tukozesezza ensobi akasajja video si trending abaana bakyalinga kali mutukubeeri. Ekibiina taata nange ntandise okukikola. Twabagamba bebekulu ensonga ze muzigye mu bino. Luwira tumuleke mukomera temumuta. Ne mugamba nedda Bobi Wine anayogera tuteruule ekyagende amawulire gabule buli omu tajja kubeera ku Bobi Wine bajja kudda ku luwira twabuzeebuze. Mulabe kye mukoze leero. Luwira timumutadde abuzeebuze amawulire akasajja kalire katukuba bidiyo zaako ziyitamu luwira abantu bamulaba. Nani mutukoze ki leero? God have mercy upon us. Museveni, bantu ki bano waako okuweereza nabo? Tandise okukoma. Natera okudda mu nnono. Nija sekubyakubyamu ne ngamba engaliemu nga njagala nnyo. Nga njagala nnyo. Katengo nga kangi kati TikTok okutrendinga omusajja kibizadde era onaalabira ddala nga tekyandibaddewo ekityo byandibadde tebitambulirako yadde ddala naye tubadde tukyali awo era munnange omusajja yagamba nti mpaawo ataligaaba omulala n'atugamba nti mujja kiwulira ate omuwagizi wa NRM ng'ate mumulanga lwaki babagobye gye babadde bakolera n'ebintu KCCA n'ebitwala. Temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa ekikumi okuwagira NRM mutukunamiza ne mutwambula engoye naye ebikolimo bigenda kwambala n'abaana bammwe ebintu byange. Minisita mugambye wali mugambye Idi bamunyanjulira buli ku mukolo gwa president ne bamunyanjulira anteekerewe nina okubeera mututeekereteekerewe tulina okubeera fe tetuyina buzibu abaana bange ngenda baliisaaki omwana wange tagenda kuddayo ku ssomero tannaba kuddayo ku ssomero minisita ambadde mu makaago essaawa eyo walinya nanyonyi nemwebale mutukunamiza nnyo yeno sekiwa yo future tugenda ekitukaabya tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuva walituwagira Museveni sekiwa yo future minisita najja makaago nenkubuulira ngenda kubeerawo ndya sali muhulu nongamba nina sente bantu mmwe mutulaze obubi mutukunamiza mutugyemu epale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa kye mutulaze kimala mwebale nnyo bantu mmwe kye mutukoze mwebale nnyo naye ekikolimo kigenda kwambala abaana bammwe temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa ekikumi okuwagira NRM mutukunamiza. Omusajja alajjanye
mutukunamiza mutuswaziza tunanywawo amazzi tunayogera tutya nga ffe ababadde wano tubakubira akadingidi tuyimba ensonga yoweeri ate kaakati mututogomya nti kati tuyina njawulo ki n'abali ababadde batawagira awo tufuddewo poliisi yegambye ejja kukolaganira ddala wamu n'abakesisiye okumakinga sure nti buli kimu kitambulira mu mitendera nga bwe bakyagala. Twagala okugumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Kyetubasaba kyokka tewajja kubaawo obuzibu bwonna as long as ng'abantu bagoberedde kye babasabye okugoberera. Nga tetunaba kwogera tujja kukola bwetti tetujja kukkiriza kino bw'olaba nga okugyawo omujjuzo ogwo mu kibuga ogw'abantu abatasasula misolo, abantu aboccupyinga spaces abantu we baali badde bayita kirungi, because gyensonga esooka the why of things. Then bwe tuva ku ekyo ne twagala tukutegeeze nti kino kyolaba kyetulina okukola tuli kikola nga gavumenti. Kwange ekyo ojja kwebuuza mwe poliisi mwagalayo ki? Police is an agency of government just like KCCA. Ate ekirala ffenna tuyina omugabo gwa poliisi ku making sure nti mu kukwasa trade order waliwo obutebenkevu, kubanga tuba tususpectinga nti wayinza okuvaayo abantu abagala okuteekawo embeera etali nnungi kyetasobola kukkiriza nga gavumenti. Naye avuddeyo n'agamba nti bano bo essaawa yonna nga babugumye nti era pressure ebatuddemu nti era akatengo keeyongedde, era kugambye nti wootegeerera nti mu butuufu bano kibatuddemu awadde ensonga ze era zizino wammanga. Bano bo kwotegeera nti kati kapuresha kabatuddemu yekekwe anti tubadde okuva ku Geneva Summit twali tuddangamu kulabagana nga nkyayagala mbaleke musoke muwulire speech ya president ebayingire, then Minister of Foreign Affairs kabaka wa Foreign Affairs nkiddamu nabaga muzino police ndi kabaka nkiddamu muzino police ndi kabaka kakati it is the doctor himself versus Uganda media and the stupid political dwarfs abe Uganda buno bukulaga nti nobo bukola analysis ku Geneva Summit yabaddeyo. Okay, the doctor is here, let us analyze issues. Na ulide nga bagamba nti simanyi ono simanyi Dr. Gundi wa police simanyi ono nabagamba obu TV bwe Uganda ne buno analyst bwe Uganda busiru they are just stupid. Tebalina analysis gye bakola bateekawo ekintu ekiprotectinga system. Wabula nakugamba nze bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndi kabaka ngenda kuwa ekifaananyi ekituufu kasito balaba nga batandise mu panic mode omanya bawedde kati balina ekibozi kye bali mu kutambuza kyekino wano njagala osoko kiwulire nzije enkunnyonnyole bakutubwa niwe tukutte weewo nakugambye omusajja bulijjo tusabiri yasabe sanctions. Omusajja yasabye sanctions nengamba ddala His Excellency Kyagulanyi ono alayika ayitako mu Infinity Class n'agamba Infinity Class eno eri kuki. Omusajja agenze n'asaba sanction nange n'enkuba endulu. Naye ekirungi gye biggwera ate bumala ne bukkiriza ne bugamba nti no kakati bino ebintu tebigenda kunyiga feka bigenda kunyiga n'abantu be. Kakati ate mugambye tebikola ate bigenda kunyiga abantu be. Soko owulirize wano nzije nakugambye bano mbasobola kakati njagala mubampeemuko nkiddamu mumpewo media house we Uganda one man army nabagamba nti bano wembamba kwata saagala abanyambako one man army njagala tujjewo ekiboze kye batandise okukulaga kubanga this is the reality of the story. Ate ndeni nga tunagenda mu video kaabwe aba enale muve mu kwesiriwaza ekintu ekijja si muntu kye kituufu si muntu mu kifo ky'okutandika okuteekateeka bannayuganda beeteekereteekere embeera ejja ate mwe mugezaako okwegumya nga muleeta bunene bu political dwarfs mbuli mu analyzinga mbeera bukakati eyo teri kigenda kuvaayo mu kifo ky'okutandika okuteekerateekera bannayuganda kubanga tugenda kwolekera akaseera akazibu. Omusajja yasabye sanction. Saagala mwesiriwaze nti embeera eri Sudan temugiraba. Saagala mwesiriwaze nti embeera eri eyali Zimbabwe eyaleetera Mugabe okasukawo entebe n'agikasukira munanga gwanga Morgan Shangalai amutadde Kazito titemwagiraba. Omusajja sanctions yasabye kituufu kiri nti bagenda kuba sanction ate zino za tabu
za tabu nkiddamu za tabu not only ku economy ne ku bantu kwennyini not only ku bantu kwennyini on the individuals ne ku economy kubanga nakugamba nti ekintu kino senga bakikola government egenda kikola gwe omuntu wa wansi target yazina ebintu eriki baba bagala kusitula gwe munansi osituke ogende wekalakase ubajje bawutula omuntu pu kubanga we banateekawo embeera yagenda giteeka kugwe kati emisolo gigenda kujja mu gyeyongeze gibongere then bagibateeke kati mugenda kera unaku lumugambe naye kimala mutuviire kati we munaagenda najja kuba alese binene bya LDU byembuno bigenda bagenda bakubira embwe egendenga Gaddafi nenze kino salute my president okusaba ku sanction kuba na Uganda bano balina okuyiga yes njagala batukola ekintu ekigenda okutunyiga fena tuberewa tusobola okukola kisobola okuyiga so katuve ku video k'abatumba abo bano then nzije tweyongereyo bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs zino police eno revolution njitegeera okuva ku A paka ku Z president ne wakola bukolozi bwati manya nti foreign policy tuli kweno wingi kugambye gwekumire ku infinity class fe batuyita ba infinity class we batuyita ever challenged but never equal katira bagenda gamba kewana kati nze nkolenti yanga manyi wamaka tujje kuba kulembeze mawanga agasusa okutyobola eddembe ly'obuntu n'okulemererwa okugoberera enfuga etambulira ku mateeka ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Kyokka newankubadde nga Kyagulanyi olunwa alusonga nnyo mu gavumenti abakulu bakamutemye nti mpaawo kyajja kufuna mu byeyogedde kale nga n'ekyokusalako eggwanga obuyambi kyakukoserezaamu n'abawagizi be. Minisita Ombezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga asabye pulezidenti wa NUP okuva mu byakamesa jangonkwe kuladde mu maka ge asobole okuteekerateekera obulungi famire ye n'abawagizi be. First of all, if I was him, I can't run to the international community. Because Uganda is a sovereign state, the international community is not going to tell us how to run our country. So I don't see why he should run to the international community. He should come here if he has any grievance, he should go to court. First of all, he has already disappeared from his supporters. He's in hiding, and then he's now appearing in Europe. I don't think it is going to assist him. Let him come here. Abagoberera ensonga n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba mu kiseera kino Uganda eri masaŋŋanzira bwe kituuka ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'enfuga egoberera amateeka olwaba oludda oluvuganya okujaanika ng'entakira. Byongera okunnyika ekifaananyi kya Uganda ng'eggwanga mu mawanga amalala nti amawanga amalala gatulabanga obufuzi obutagoberera mateeka obulinyirira eddembe ly'obuntu. Okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu kuserebye nnyo mu mawanga mangi nga okusingira ddala essira amawanga galitadde nnyo ku byenfuna. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Sewanyana n'omulondoozi w'ensonga Dr. Gerard Walulya bagamba newankubadde ensonga Kyagulanyi zeeyogeddeko zirabwa n'ayonka kyokka tebakkaanya naye ku ky'okuteekako eggwanga envumbo. Ate n'emiziziko oba n'envumbo ziteekebwanga ku bantu kennyini abatyobola eddembe ly'obuntu si mawanga. Amawanga galemenga kukosebwa. Ensonga eno ey'envumbo eyinza okwefaananyiriza nga omusota ogugudde mu nsuwa ate gy'onywamu amazzi naye ate engeri gye tuyinza okugikyusaamu ate egenda kukosa naawe n'abantu abakuwagira. Ababiri bano bakkaanya nti waliwo ebibala ebiyinza okuva mu kwogera kwa Kyagulanyi kyokka nti enfunda nnyingi kikalubamukko olw'ensonga nti enkyukakyuka zonna ez'omuggundu zitera nnyo okuva mu ndagaano okusinga enkuŋŋaana kikula kino. Tebisobola kubakaka kutekinga action oba kubaako kye bakola singa baba tebeetegese kukikola kubanga nabo nga bo balina bye baluubirira balina ne bye bagoba. Naye enkyukakyuka ziva mu ndagaano ezikolebwa amawanga wakati w'amawanga. Okwogera kwa Kyagulanyi okusinziira ku babirengerera ewala watali kuwannanya kwonna kwakuviirako amawanga ga Bulaya n'ebitongole by'ensi yonna okutunuulira Uganda enkaliriza n'okwongera okubasisimula. Dennis Ntege. Kati obu app we Uganda, that is what they are best at. Nakugamba nti buno WhatsApp group bwe Uganda obuyita bu media house bukolera ku kintu kye bayita reverse psychology. Bukozesa reverse psychology nti kakuleetera ekintu kabeera kakunnyonnyola kasooka ne kakuleetera ekintu nga kiri mu direction ntuufu
we kamala neka kudivertinga okitegera ne target yabana eri kikumala mu gwe suubi kyensonga kikubanga nakuga nti dictatorship kati sawe no kyeriko egezaako nnyo kumala mu gwe suubi mala mu gwe such that tomanya kikigenda kola kibaddiya nereka nkubulye this is the bad news I have for them I am here ngenda balaga ko mwe bu up we Uganda mwe temuyina kye musobola ku discussinga politics mbona bamuyita doctor no lisimanyi bamuyita political analyst kati I am going to show you your dwarfness temuyina kye mutegeera ku politics kati muna Uganda United Nations emujiraba yegaba legitimacy yegigaba kakati ewantu wagaba legitimacy ate bakugaba ati amuno tewaliyo kye bagenda kukola nga bagaba legitimacy njega tutunulire currency economy ya Uganda yimiridde ku economy ya Uganda yimiridde ku dollar yani ya America atula ku United Nations kitegeza ati senga batukuba sanction economy egenda kola kikusikinga then bye bagamba muno bigena kukosa fefena luli tubadde tufuna muki nabagambi Uganda tugenda kugifunda mwera nzenga mbaga tugenda tuka ekiseera Uganda eno tugenda kugifunda mu fenna oba oli wa NRM oba oli wachi tugenda kugifunda mu kyekine ekiseera kati obugezaako nnyo kubikirya mbera ne mufo kye bandi badde bweteekateeka banna Uganda ku kiki ekijja buli mu kwesiriwaza mbu buleetawo gundi budiffusinge biri byayogedde the truth is we are going in the worst situations tugenda mu kaseera akakazigizigi kubanga basajja bagenda tukuba sanction especially economic sanction egenda tutwale wali Sudan gwe mu Uganda gwe nawina atanafuna kifaananyi ku kiki ekijja njagala tunuulye embeera eri Sudan olunaku lwairo nti olunaku lwairo one Sudanese pound it is equivalent to $0 and euro gwe batwe bakigatta kakati buno political dwarf butandise okuleeta analysis eyokusiriwaza bannansi mugenda okutuuka mu kintu nga temukyetegekedde nze kyenkugamba ki bannayuganda mwetegekera ekijja eno United Nations tebagisinikira kumanyi kati awo nga bamaze okuteesa bagenda kwa ekyo ekintu kigenda kati ku United Nations Security Council nga olaba ekya America nti wekiva mu Senate kigenda mu Congress government Congress nekola kino esalawo kati bino bonna bayogedde bonna ababadde ba democracy bonna balwanira eddembe ly'obuntu we banaamaliza ekiwandiiko kyabwe kigenda ku United Nations Security Council naye yo summit yetuulamu abantu abasalirawo ensi abasalirawo ku lwa gavumenti zaabwe ez'enjawulo eyo ye summit kati bano bagezaako nnyo okuginafuya bakulaga nti ate kye bagenda kutukola bye biri bakuddiza ku bale nti ova ku Museveni odde eri Katonda okitegera kati bakulaga nti ono wamaanyi nnyo talina kyali bagenda bawuja sanction mugenda kutya so nze ekintu kye mbasaba senga mubadde bagezi nga muyina amagezi mwandibadde mutandika okuteekateeka banna Uganda ne muga tugenda mu mbeera bweti ne mu admittinga kubanga ebirimu bye muweebuzaabuza nga abafuka banaaba mwerimba awo wetuli oyinza okugamba nti oba tuli mu Uganda yawa tuli eno eya bulijjo naye ng'ebintu gye biraga ate munange tubadde mpitayita n'engwa ku katambi mwana muwala ng'alajja n'omukyalo atuuse n'okulaga ekifaananyi kya bba ng'ali mu graduation gown naye n'akugamba nti yanoonya emirimu ne zibula iye kituufu emirimu zibulira ddala akugambye nti agezezaako buli kimu nti okutuuka n'okkuba amasimu b'eŋŋanda naye nga nabo baakwetamwa buli alaba essimu yagamba kati anoonyaako ssente buli alaba essimu yagamba oyo naye yatutama n'ebizibu naye nga mukazi wattu tulina waakutuula alajjanye n'amazika ne gamuyitamu obulamu bukunyiga n'ogamba oba nfe n'okubira abeewamwe akasimu n'ogamba kona abakaabira banaakuyamba buli omu nagamba tayina abaana ne bakaabira n'olaba ng'oli weka nkubya insiise dadiizi naye biganye ntuusa akaduuka kange kaweddemu nkooye omwami wuno yasoma diguli agiina mu procurement naye emirimu gibuze asaba ssente buli lunaku agenda noonya omulimu naye biganye mulabye maama ate nekisinga okusesa n'okwewuunyisa nti abatabimanyi baba bagamba alabika teyasoma alabika fiizi yazirya alabika ye yasoma ebiki alabika teyayita nakwita osobola otya okumala emyaka wegiti nga tolina mirimu bantu baffe kyotamanyi sirika abantu bayita mu bintu bingi era abantu obulamu bubanyiga kubanyigira ddala embeera etuuka n'ekunyiga ne weebuuza yabange kikyo onaagenda ng'obibuulira buli omu nedda so maama oba avuddeyo n'alajjana yena asobola okuyamba bambiyamba abalina obusobozi muyambe
mukama waba akuwadde yamba. Naye ekibi nti si buli omu nti alina omutima oguyamba, naye nga maama avuddeyo kulajjana mu bantu. Ate bambi ekisinga okwewunyisa nti tolaba maama oyo alajjana bw'atyo, essaawa ya kakati nammala mukama n'amugya mu bulamu bw'ensi oba neyeekola ekikyamu awuwulira. Singa yakola twalibadde tumuyamba, ate abavaayo ne baleeta essente contribution ez'okukola ku mikolo egy'amaziika ate baba bangi, ate ne beeyuwa mu bungi, n'ogamba ye bannange ensi eno tulaga wa? Awo we tuli. Naye nga tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukyakanga tukomawo nabyo.